ffe byonna mu byonna twagala akalulu tukalonde tuddemu tukalonde kubanga kye twabaddemu si kalulu mu bitundu ebimu akalulu ko keetaaga kuddamu kulondera ddala oba si kyo na byonna naye okumanya omusajja Kalangwa w'amaanyi abasajja beegasse Kakota bonna nga bwe bamwesimbyeko ono Kiwanda bwe baawangula ku kyalo bamukuba Nsegumire mu constituency yonna n'amukuba ne kwegattako ono Sewava bamukuba ku kyalo ku Muluka ewaffe bakubanga bwe baagala bonna ne beegatta ne Kasolo mu Beekwe bakoze ka ttiimu Kimakyeswa Owaawa bakoze ttiimu y'abaddiikuula bonna kati bavuganye Kalangwa omusajja yabataddeko ekifuba ne batuuka okuleeta tulwera z'abalonzi abayaayi omusajja ng'akalulu kagaanye kakyali kangi okukkakkana ne mu bubbi bwabwe obungi ennyo bwe buto era kino kooti ejja kitubuulira nnyo ti wakati ne mu bubbi buno bwonna bwe twogerako omusajja b'ekipapula kyabwe bwe beerangiridde kiraga nti bamusinza obululu 213 nga bamaze omukola ebyo byonna beegasse bamubbye bamukubye bakuta abawagizi be era bakakkanidde ku ekyo kitegeeza nti ayina buli nsonga emuleetera okujulira twajulidde dda nga tuyita mu bannamateeka bakyamaani waffe era betutwala nga bannamateeka baffe tuli bawagizi be aboothi yeno senior counsel yeno musajja mukugu kanajja kumeketamu bumekezi kubanga gwawolereza obuwagizi abulina President Museveni taata tukusaba watunnyonnyola mu nneeke n'ogamba nti historically ebimu ku bireetera ebibiina by'ebyobufuzi okufa ne bizikirira kuzannyisa bulungi tukooye okulaba omuzannyo mu kalulu k'enaali okuviira ddala mu primaries wakati mu kulonda seeke abantu bonna bakaaba bukaabi maziga Tango Ndoye yakutte omwana we n'amulangirira nga bbye bubbi gwe wennyini n'okuba essimu n'obagamba nti ekyo si kituufu omuntu yazze ku polling station n'atandika okuyisa ebivulu Kasolo n'atandika okusaba akalulu President n'osituka n'ogamba ekyo kyemukola okunoonya obululu ku polling station kikyamu bakoze ebikyamu bingi nnyo abantu abamu nga NRM tuli ku mitima kituleetera okutya wetulaga walabika si watuufu President Museveni tukusaba yingira mu nsonga nga zino ozifuule lugero kubanga tukooye oba sekyakalu tugambe nga nti mukajjengawo mutuwe buwibe mwagala President Museveni kintu kyennyamiza nnyo abantu okukozesa erinnya lyo ne bakako omuntu ne bateeka abantu ku nninga tiwaliwo directive ya president simanya eyise munnamayanja simanya neggukira mwani timulina kulonda gundi bwe tuba tukuwa akalulu ssebo mukama wange teri atukaka tukuwa akalulu kubanga tukukkiririzaamu ate tukwagala n'olwekyo bw'olaba yo abalala betukkiririzaamu nga nabo tubawagiranga Kalangwa batuleke tubawagirenga mu mirembe bino byakutereeza kibiina obusosoze mu mawanga taata bujja kutusiika ekifo kino kya Central Region Kalangwa ono musajja wa Kabaka ne Katikkiro amumanyi atwala oluwalo omusajja mulungi abeera mu nsonga z'amasasa taata tukusaba yingira mu nsonga ya Kalangwa twagala obwenkanya Kalangwa ye yawangudde akalulu ne wakati mu kumubba era yawangudde kiri ku rekodi nti Tango Ndoye yalemedde buli kiyitibwa DRF okujjako kino ekipapula kye yatuwadde naye buli kiyitibwa foomu nti sub-region yalango yalonze bweti bano balonze bwe bati Bugisu yalonze ekyo ezo yaziremedde nga ne bwoba omukwata chale sheets buli kimu yakiremedde ateekwa okukunnyonnyola n'okunnyonnyola ekibiina n'Abannayuganda yagenza okulangirira bino nga bivuddewa Kalangwa yawangudde sub-region 18 lwaki ono yawangudde 3 Kasolo sub-region 3 zokka ate yalina obululu 14 atuwe DRF eziraga bwavudde eruddawa twagala bwenkanya omusajja ono akoledde ekibiina bamujweteseeko ebigambo ebbanga ddene President Museveni watugamba wateekawo General Narweso bwe tulowooza nti muntu mugezi anoonyereze ku nsonga za Kalangwa
General Nalweiso n'avaayo n'akuwa lipooti nti omusajja bamulanga Wemage. Tukooye okulaba omuntu akolera ennyo ekibiina nga mumufudde kagoma ka lubendera mumujooga mumujolonga tulina obulumi. Yenze Kitata Ibrahim ssentebe wa district eya Lwengo era omu babadde bawagira ddala era abakyawagira Moses Kalisa Kalangwa era nkakasa ffe twafunye obuwanguzi ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe twala omusaguna okuvumirira ebikolwa ebyokuleeta obusosoze mu mawanga wakati mu kalulu ka NRM. NRM yasalawo nti omumyuka wa president owa Central Region Buganda alondebwa Uganda yonna. Ngana bwetulonda owa Western, bwetulonda owa Northern, bwetulonda owa Kampala n'owa Eastern, naffe Uganda yonna etulonda. Okuleeta obusosoze mu mawanga kyekimu ku byatwala gavumenti eno mu nsiko ng'ereeta obwenkanya. Abantu bonna abakikozesezza bavodde ekibiina kya NRM enkola y'obubbi bw'obululu gye twalabako eri mu byalo. Twali tumanyi pulezidenti bw'anaabeerawo musajja mukulu ng'akaludde bw'ati amaaso tanga odwo yajja kubeera wansonyi tabba obululu nga babadde abubba eri wansi. Naye nga pulezidenti waali ate yabbye buno n'akulukunala. Western bakaaba, Northern bakaaba, musajja wattu akaaba, fe abaakalangwa situgenda kukaaba, tugenda kwerangira ku buwanguzi bwe twafuna. Era nga tuli mabega wa chairman waffe Moses Kalangwa eyawangudde akalulu Kasolo byalina sibibye tututte omusango mu tribunal ya NRM tusuubira kunene asala obwenkanya sitwagala kweyisanga abavubuka abaaganye oli gwe yabbidde n'okutula ku nsebe ya Seeti. Tweyisizanga abantu abakulu naye eyabbye ebyaffe abikomyewo mangu bya Moses Kalangwa. Atwala omukisa guno okuyita chairman waffe omumyuka wa president eyawangudde akalulu kano ajje ayogereko byemu. Okusooka nja kwebaza abalonzi aba Uganda yonna kubanga bino ebyabadde byabo abalonzi bakoze emirimu abalonzi ba Uganda yonna abandonzi ate Tango Nduuki ne ba agenti be ne bagenda batandika okukyusakyusa ebintu byabadde. President Museveni yampise ku ssaawa nga 3 ng'olutalo lutandise nga buyigiremu abantu abatali balonzi. Nenze neewuunyiza pulezidenti wa pati atukulembera ffenna okujja asosole abantu n'asigalamu abatali balonzi n'atalagira kubakwata kubabuuza bayigire batya mu kisaawe kyatiisa kubanga yabalabye abatali balonzi naye n'atababuuza kubanga basanze mu layini n'atababuuza mu mayigire mutya kubanga abantu abayigiza abantu abo tubamanyi era abantu ayagadde okubula mu kyama kyamubuulira abantu abo bakikozeeko kubanga bakikola n'obugendererwa okuyiiza abantu. Lwekyo pati yaffe ya NRM twagala esigale ngeri mu ntambula ennungi kubanga ffe nga abagivuliddemu tuyinza okugenda mu pati endala tuyinza okugenda mu pati yaffe nga eri organized si bintu byakubadde buli muntu yenna babubbi babbye abantu bangi Tango Nduuki yakabiza abantu bangi. Lwekyo kubanga omu abadde ambuuza lwaki Tango Nduuki bamulemezaawo ng'ate abagajjaba abantu b'okugira ebyo bambuuza abadde ba Western ne bamubuuza ne bagamba Tango Nduuki amuteekako chairman waffe wa pati naye ku nsonga eno gye yabadde kutusaba pulezidenti ayingire mu nsonga eno n'obwangu kubanga njagala sindisa omukyala gyandabye nemunyonyola ensonga zino naye bwe naggabagabe mu kifo okuyimiriza naye Tango Nduuki ageza okulanga jali mutwabulanga aranga nembuuza kuolangedde biruwa tiyambadde tale sheet tiyambadde kintu kyonna yazinalanga ebintu bye fe wetugatamu fe twasinza akavuga kubanga nasinawonetwa regioni zonna ne President Museveni gyava nasinze entire Ankole nensinga Kigezi nensinga West Nile diaspora nengisinga abantu wonna nenzija nga nsinga nenewuunya okusaawa nga 8 9 zisembera Tango Nduuki nataka okwetala nimuga bikibi oliko ogenda okulaba adduka agenda eri mulamu alinga agalubabuzabuza bwenatuuseeyo bimulemerera ekyabadde Muteeso
omusajja najja ayimbula abantu bajje balonde nga sibalonzi bateeso abayayi abateezi bagamba nti si bantu baffe naye omusajja yabadde akulira erijo leyo mu kulondesa ne mugamba kiki ekiriwo abantu bagambe bantu bali si bantu baabwe bajjemu omusajja n'abalembezaamu naye kyamukama bwe yabalembezaamu nga tekutulina bangi nnyo okusinga abuuli bwe yatuuze wakati n'abala ne babala abaffe ne bagamba nti abo bangi ne babaleka nga 318 obwaffe bwe batuwadde nga zitwafunye obululu 500 n'okusoba mu teeso oli ne bamuwa obululu yawadde 29 kati ndukula bamuwadde 3 tewali agenti wange yasayininze mu teeso tewali agenti wange yasayininze mulango erango tebasayininze baganye nga amaze okukyusa ebintu byawe nolwekyo tusaba President Museveni ebintu bino bya NRM obutayuza mu kibiina kyaffe kuba kibiina kyaffe si kya muntu omunga naye bwabyogera ekibiina kyaffe ngaffe bananyini kyo tusaba abantu ababadde mu kintu kino kyonna obwabuzi obukomyewo nga abamu bakyogera. My name is Kalisa Karangwa Moses, the chairperson of NRM Kayibani Street. I have been the chairperson of NRM for the last 25 years. I have stood on this position of vice chairperson of NRM. This is my second time. Tumbusaba ekintu kimu nti ffe bino gye tugendamu kye tutwala barata gy'abeera ate emubi yabadde ku desiki nga batukyusakyusa musiri muganda ng'akolagana n'omwami bamuyita kintu kibalika nze simutya kubanga sisula mu maka gange nina amaka gange mbadde ssentebe wa NRM mu myaka 25 kyolewa kyonoka munaga wano juzi bamulonzi talina constituency nondeddwa Uganda yonna nina abantu abanonze ate ba leaders started bahuriganizi kiri wakyolo katayinamu muntu yali amulunzi balunda bulunzi baletaawo nolwekyo tusa President Museveni nti wana abantu bafe tufisibwe gyetuteeka tugiteekawo naye abagitunulira mpozi n'omuntu omulagwa analonda naye tatuwa abantu balowooza ni bano ate abantu abaganda tuli baganda nze NRM gikoledde okuva lwatandika nakati bwabagamba nti baganda balina okuweebwa oba ekifo ekyo nga kiri kabaka yalonda nedda fe tuweereza kabaka mu ngeri yaffe yonna Ssaabasajja yagibwa nga nenkwata amakula nga nti 22 mu kiralo kyange Katikkiro n'akomawo ajja wano bamujuliza nemuwa miliyoni 25 ez'ettafaali tewali yagwa ttafaali eryo mu kayunga tebasiiba otatwalunga ebwamura zange zenkulembera nebatwala obwala bampita nembawerekera ennaku ezimu bwe mba sirina budde nembawo obuyambi kati n'olwekyo bagamba nti ye bwebamwenda osinga ebyo bya bulimba kubanga Ssaabasajja mu bantu bonna. Who are we choosing from? Northern Uganda? I am Oye, Chairman Karangwa Oye. Yes, my name is Mukidi Mole Shama. I was coordinating the diaspora team on behalf of Chairman Karangwa. And all of us, all our people voted for him. That was the first block vote. I think no one else got a vote from diaspora. No one, apart from Chairman Karangwa. It's the only one who got a vote. I want to request the President that us Ugandans, us NRM people, we love you, President. We have worked for you. We are here to tell you that we want democracy. The democracy that you promised. Chairman Karangwa is a national here. Whether he's from Rwanda, whether he's in Minneapolis, whether he's from Toro, but here in Uganda, all the people decided to vote for him. We are not looking at tribes. If we look at tribes, then we don't know the word democracy here in Uganda. We are requesting the President to come and look into this matter. We were there physically at Kololo until morning, and we moved around. Almost all places were voting him. We are reading the results. Then how come they announced Kasoro? We cannot accept that. It's unacceptable. Mr. President, come and listen to this matter. We request you. We don't want our vote to go into waste. We love you, Mr. President and Mama.